kasasiro tugenda nate kumawono mu kibuga Kampala amyuka Lord Mayor w'ekibuga Kampala Doreen Nyanjula avuddeyo n'ekinoganya nti obuli bw'enguzi obukyagenda maaso n'okubona ate nga bufuuse ensonga bitundu by'eggwanga eb'enjawulo kimu ku ekyo eziŋŋamiza naddala emirimu egikolebwa. Wabadde asisinkanye abakulembeze okuva mu magombolola 5 agakola ekibuga Kampala bagamba nti emyala sako ne kasasiro by'ebizibu ebikyasinze okubona ate nga bitawanya bannakampala wabula nga ebiri wakati w'ebyo okuba nga tebitambula si kirala okuggyako enguzi yefuuse ekizibu. Abakulembeze okuva ku lukiiko lwa Lord Mayor ku kitebe ekya KCCA nga bakulembeddwamu amyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula basisinkanye abantu okuva ku division 5 ezikola Kampala n'ekigendererwa ekyokuwulira ebizibu ebibasoomooza mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo ng'ensimbi ng'akafubo kano kabadde bugoloobi mu Kampala. Abakulembeze abeetabye mu nsinkano eno banokoddeyo ekyakasasiro omungi emyala n'obutali butebenkevu obuli mu bifo byabwe. So oba basanze nga wano n'obagamba tubanange oluguudo lwa Passover oba lwa Kaliba Road lwetaagusa okukola ate nga kituufu kubanga tuli bubi kubanga amazzi bwe gatonya enkuba bw'etonya oyinza okulowooza eri mu church area eringa river amazzi ne gava mu mwala ne gayingira mu mayumba g'abantu. Kasasiro afuuse kasasiro bw'otuuka ku kintu kya pampa ne pads ebyo byotonyumya naye bwe tulaba nga batunnyonnyodde it is lack of resources naffe tubeera nga tugenda kuddayo ku byalo byaffe tukubiriza abantu temufulumya kasasiro nga matuka tennamukola ki tennamuneta tumukuumire wamu tugenda kubayinza ne garbage sorting. Abakulembeze banokoddeyo ebizibu ebisinga okutawaanya ebitundu byabwe. N'osanga nga mu bitundu obucaafu bungi ate obucaafu gye buyitira okuba obungi n'endwadde okweyongera mu bitundu. Ensonga endala eri ku security nti amataala gateereddwako ku main streets naye ate munda gye tusula teriiyo mataala. Singa omwana aba aleese ensonga yonna okugibategeezaako nsaba bamuyambe baleme kumunyooma oba okumujerega oba okumusekerera naye babeeko kye bakola batwale ensonga ezo mu maaso kireetere n'abalala obutaddamu zikola. Wano abamyuka ba RCC okubadde owa Kampala Central Ndidde Yasin n'owa Kawempe omulangira Jjuuko Sulaiman webasinzire ne bategeeza nga bwe bagenda okulondoola ensonga zino. Kyenkakasa nti ngenda tuteekawo okulondoola olw'okusinziira ku baana be boogedde ate nga nkakasa nti bannakawempe bantu balungi tujja kuba tukkaanya ate nga nsaba bwe tusaako amataala ago ku nguudo bannange tugalabirire. Kale ffe twagala omwana omuwala eddoboozi lye libeere nga liwulikika singa bibanga bibaddewo n'abali eyo naddala abakulembeze emirimu egy'enjawulo gino abantu baffe abo mu bakomeko abantu baffe twongere okubabuulirira ezo empisa zaali zadda empisa za nsiko si za mu bantu. Amyuka Lord Mayor w'ekibuga Doreen Nyanjula nga yabadde omugenyi omukulu yennyamidde olw'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu gavumenti kyagambye nti kye kiviiriddeko abakulembeze obutatuusa buweereza ku bantu. Mbu 10 trillion buli mwaka zo zifa zigenda mu corruption. Faba opposition mujja kutunenya naye tugenda sigala nga twogera amazima kati gwe balamu 10 trillion zandizimbye amadwaliro mu mameka. Byachambadde Lawrence, Salt TV.